Abakulembeze mu ggombolola y'e Nabweru baliko omuvubuka gwe bakutte ng'onaagambibwa okuba nti abadde ateega abantu n'abanyaga oluvannyuma n'abasindika mu myala. Akubye abantu abawera 30 ku mwala gwaffe wano guno gw'oku Mayanja. Akuba abantu akubira kolansi n'abajja kolansi n'abassa wansi n'adduka n'abuuka n'ava wansi mwala. Akubye omukazi ow'olubuto n'amukuula katono n'amuttira ku mwala. Akubye abantu abawera 30 Akwatiddwa ye Peter Sava ng'onamanyiddwa ennyo nga Savete nga bamukwadde ebitundu eby'Ekawempe ng'aliko abantu abadde ateeze mu kkubo ng'abatuuze bino olubagudde mu matu beeyiye ku yafeesi ya ssentebe w'ekyalo kino Kamya Alex nga baagala okulaba omuvubuka abadde abakabya akayirigombe. Amasimu gaabwe obusawo bwabwe basikibwako ebintu byabwe abagenda mu tawuni bagibwako documents zaabwe nezisulibwa eyo bo kasaba bajjamu kye baagala. Bwe tulina kati essaawa eno omusajja atumalidde obudde bungi tubadde tumunoonya. Akubye abantu bangi abatamanyikibwa, akubye abantu abatamanyikibwa, si baana bato, si bakazi, si bakadde, si bazungu. Abatuuze bagamba nti Sava yakulya akabinja akatigomya ekyalo ng'obudde oluziba babateega n'ababbako amasimu nga kaakati tebakyatambuza bigere mu biseera eby'akawungeezi. Okusinziira ku miranga gy'abantu gye bakaaba nga buli dakiika nyakula amasimu kuba abakazi tulina abantu bangi ngo batuusizaako emala naye tukubira gavumenti omulamu omwana oyo ketumubakwasiza nga mulamu suubire bamukoleko. Ssentebe Kamya ategeezezza nti omuvubuka ono baludde nga bamunoonya olw'okuteeganga abantu mu mwala n'ababba ng'olumala okubba abulira mu mwala. Asinze okubangamira ku mwala guno waliwo n'omulala muyita Azizi babbi nga bw'okiwulira bakuba abakazi bakuba abasajja okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka bakuba abantu. Omuntu amubbira wali ku kkubo nakka mwala wabwati n'ayita mu ekyo ekidumu paka eri wansi. Ye akulira ebyokwerinda mu kitundu kino Nnyombe Ivan agamba nti obuzibu buli ku kkooti eziyimbula abantu ekika kino nga tebabonerezeddwa nga bwe badda ku kyalo batandikira bwe baakoma okutigomya abatuuze. Saba ebitongole poliisi iso ne balamuzi kubanga obusinga tukola emirimu gyaffe naye obuzibu buli ku makooti awo. Mulamba State agambye omuntu ateebwe olw'okuba ensongasonga entuutu. So olaba abatuuze bavayo ne bakaaba bwe bati wasobola oba nga waliwo ebiri tekiniko ebibulamu naye ffe ng'abatuuze ba wansi tuba tetubimanyi naye ffe tukubuulira nti oyo omutuuze takyayinza wangala naffe bw'ogaana awo wava zi mob justice. Batulaze omwala Sava wateegera abantu n'abanyagulula nga basabye poliisi okwongera amaanyi mu bikwekweto mu kitundu kino nga we tuviiriddeyo tulese abakulembeze balinda poliisi etwale Sava ku poliisi ey'e Kawempe. Wamala ebbanga ttono nga bamuta bamusikamala nga bamuta ati tetumanyi nti oba waliwo ekibinja ekirala ekiri oba mu buyinza ekikolagana nani Sava. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyanga akakasizza okukwatibwa kwa Sava nga beeyambisiza kamera ez'oku nguudo oluvannyuma lw'okubba essimu y'omuyindi. Tukozesa abatuuze tulaga abatuuze ne batulaga omwami Sava gy'abeera nga ate naffe ne tukola ogwaffe ogendayo ne tumukwata ate ali mu kaddukulu kaffe ng'okunoonyereza kukyagenda maaso. Omusango gye bamuguddeko omusango gw'obubbi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.